Muganda wange. Yes sir. Chairman ono Sente ngayo yatugambye Sente zaki. Sente za Nabanja. Yes, lero meka. Lero mukaaga. Kitegeza za lero. Za lero nesi naziraba naye yagambye nfunako mutwalo ena. Leka naye bagambye 10. Bukuliko omusolo simanyi kuliko biki simanyi. Nazo ziliko omusolo. Simanyi evident simanyi woko simanyi biki. Ate to bibire. Simanyi eziba zijja simanyi waliwo eziwogoma. Ate awo nawo nga bazitemako. Kati batuuse babbitina kulaba minister munyini. Fe tugenda andi tumumanyi. Ekirungi fe tugenda kumwekukira bwetu negula kwa tumumanyi bulungi. Simanyi bulungi. Nyenze ngenda mukulaga. Ekirungi wakukaalo kanonzerwa kuba ewewe simanyi naye nandigenda. Ati wano waitanga damu. Waitanga damu. Hawa ba waitanga damu nekyo kiba kirungi. Uganda wa. Yes sir. La kasente wekatuukira. Ye katuuka. Oba basalako mmeka oba basalako mmeka lero katuuke kusulamu. Minister zebala babika. Minister. Najambo munaye naye Tuyensonga twagala okugamba. ine ensonga ze twagala okugamba munaye. Ate ensonga ki? Ate sente. Kale mukije tulabe. Bane mwe bale kukuuma kyalo. Minister. Ati mumanyi nze Nabanja akola ku by'ensonga zammwe ezibaluma ennaku. Era atamumanyi nze Nabanja. Minister. Owange Kulabide mu kalulu naye nga sikumanyi. Banaye sinaba kudda kubeebaza naye mwakola ky'amatendo. Kakati huyo ne muzeeyi yanfuula minisita. Era ebirungi byonna byonna ngenda sigala nga mbyeta kaalo kano naye kye munyiizizaako kiri kimu kubanga temwambala Minister woyogeredde masiki tuzirina. zino gavumenti ze yagaba oba ze mugula. Tezatuuka naye zino ffe ze tulina okweyanga era obulwadde obutatu tusobole okulonda ekisanja ekiddako. Kyakati ate mwembala muntu masiki muba munalaba mutaje mulaga. Tujalaba Wano nze ndabika. Tujja kulabika minister. Kakati ensonga zammwe kuba mbadde ngenda mu lukiiko eyo kati mumbulire ensonga ezinyumiriza. Ensonga enkulu. Lero mukaaga. Baatu ogw'omusanvu batugamba sente zijja. sente temunnazifuna. Twazifunye. Yensonga lwaki tukuyise wano? Otunyonyo. Temunnafuna meseji yonna ku simu zammwe. Tetunnaba minister. Naye njagala mubeera abatuuze abakakkamu. Akasente kagenda kujja. Kajja. Lero Essaawa yonna naye kuba nange sinafuna meseji naye nange sinakufunako kasente konna. ne minister oyina Kirabika. Essaawa eno erimu obubaka mbutwala ku LC1 naye nga nange obubaka mbufuna ku simu obuweereza akasente naye nga akasente mateeka kagenda kujja emitwalo 10 buli omu agirinde ku simu ye. Emitwalo 10 era tewaba muntu akubuzaabuza 10 buli omu gy'alina okufuna ku simu ye. Batugambye ena. Ani abagamba emitwalo ena nga togenda Chairman Kasazi. Kasazi tagwanga mu bukumpanya. Chairman wacho. Mugenda funa emitwalo 10. Ngwezimu zigenda kujja. Nzagamba nze Nabanja eyaleeta ekiteeso ky'okubanga tutalya abantu. Amabanja gonna gawi. Era buli lwondaba omanya nti tewali bbanja mu Tewali bbanja. nakati emitwalo 10 ku simu yo. Kubanga Museveni yanneesiga nampa wa minisita nga simanyi nsobola okuweereza abantu. Era buli omu ogenda funa emitwalo 10. Ate zijjako. Byonna byonna nga bisolo bingidde emitwalo 10 gyere. Tegeza nfuna mwenda. Emitwalo 10. Byonna byonna tubisasudde emitwalo 10. Ekyo. Ndowooza kati ne bwe ŋŋenda. Wano kyovola twakulonda. Kyovola ne Museveni yampa obwesigwa n'anfuula minisita. Nabanja. Ndowooza ne bwe ŋŋenda batuuze. Yesebo olina ekibuuzo ekirala? Sina kibuuzo naye. Nakulonda naye mbadde sikumanyi. Kakati ondabye nze Nabanja. Ofaanana kisajja. Ogambye ki? Nedda soogedde mu bubi. Ofaananyemu ekisajja. Nze okufaanana omusajja. Kakati bwe mba nfaanana musajja. Okusinziira ku byoyogedde. Ku lisiti egenda okufuna ssente. Fe tusooka. Temuliiko. Minisita mbadde nsaaga.